Lukka Essuula 14. Awo lwatuuka, Yesu bwe yayingira ku Ssabaato mu nnyumba y'omu ku bakulembeze b'Abafalisaayo okulya emmere, bo ne bamwekaliriza amaaso. Omuntu omulwadde w'entumbi yali awo mu maaso ga Yesu. Yesu n'agamba abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo nti, "Kikkirizibwa okuwonya ku Ssabaato oba nedda?" Naye bo ne basirika. Awo Yesu n'amukwatako, n'amuwonya, n'amusiibula. N'agamba nti, "Ani ku mmwe endogoyi ye oba ente ye bw'egwa mu luzzi atagiggyamu mangwago ku lunaku lwa Ssabaato?" Ne batayinza kino kukiddamu. Yesu bwe yalaba abayitiddwa ku mbaga nga beeroboza ebifo ebisinga okuba eby'ekitiibwa, n'abagerera olugero. N'abagamba nti, "Omuntu bw'akuyitanga ku mbaga ey'obugole, totuulanga mu kifo ekisinga okuba eky'ekitiibwa. Si kulwa nga wabaawo omulala akusinga ekitiibwa ayitiddwa. Oli eyabayise mwembi n'ajja n'akugamba nti, viira ono mu kifo, olwo n'ogenda okutuula mu kifo ekisembayo ng'oswadde. Naye bw'oyitibwanga, ogendanga n'otuula mu kifo ekisembayo. Oli eyakuyise bw'ajja alyoke akugambe nti, munnange, sembera eno waggulu. Olwo olissibwamu ekitiibwa mu maaso ga bonna b'otudde nabo okulya. Buli eyeegulumiza alitoowazibwa, n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa." Ate n'agamba n'oyo eyamuyita nti, "Bw'ofumbanga ekyemisana oba ekyeggulo, toyitanga mikwano gyo oba baganda bo oba ab'ekika kyo oba baliraanwa abo abagagga, si kulwa nga nabo bakuyita n'osasulwa. Naye bw'ofumbanga embaga, oyitanga baavu, bakateeyamba, balema, bamuzibe. Olwo oliba n'omukisa, kubanga tebalina kyakukusasula. Katonda alikusasula ng'abalungi bazuukidde." Awo omu ku baali batudde awamu okulya bwe yawulira ebyo, n'agamba nti, "Wa mukisa oyo alirya emmere mu bwakabaka bwa Katonda." Yesu n'amugamba nti, Waaliwo omuntu eyafumba embaga ennene, n'ayita bangi. Obudde obw'embaga bwe bwatuuka, n'atuma omuddu we okugamba abayitiddwa nti, "Mujje, kubanga byonna bimaze okutegekebwa." Naye bonna nga balinga abaalagaanye, ne batandika okwewolereza. Eyasooka yagamba nti, "Naguze ekibanja, nteekwa okugenda okukirambula. Nkwegayiridde, nsonyiwa." Omulala n'agamba nti, "Naguze emigogo gy'ente 5, era ŋŋenda kugigeza. Nkwegayiridde, nsonyiwa." N'omulala n'agamba nti, "Nawasizza omukazi, n'olwekyo siyinza kujja." Awo omuddu n'addayo, bino n'abibuulira mukama we. Olwo nannyinimu n'asunguwala. N'agamba omuddu we nti, "Fuluma mangu, oyiteeyite mu nguudo ne mu buguudo bw'ekibuga, oleete wano abaavu ne bakateeyamba ne bamuzibe n'abalema." Omuddu n'agamba nti, "Mukama wange, kye walagidde kikoleddwa, naye wakyaliwo ekifo." Mukama w'omuddu oyo n'amugamba nti, "Fuluma, oyiteeyite mu makubo ne mu bukubo, obawalirize okuyingira ennyumba yange ejjule. Mbagamba nti, ku basajja abo abaabadde bayitiddwa, tewali anaalya ku mbaga yange." Abantu bangi nnyo baali bagenda ne Yesu, n'abakyukira n'abagamba nti, "Singa omuntu ajja gye ndi, n'atakyawa kitaawe ne nnyina ne mukazi we n'abaana be ne baganda be ne bannyina, wadde n'obulamu bwe bwennyini, tayinza kuba muyigirizwa wange. Buli ateetikka musaalaba gwe n'angoberera, tayinza kuba muyigirizwa wange. Kale ani ku mmwe aba ayagala okuzimba omunaala, atasooka kutuula n'abalirira ebyetaagibwa, alabe obanga alina ebimala, si kulwa ng'amala okuteekawo omusingi n'atasobola kumaliriza? Bonna abalaba ne batandika okumusekerera nga bagamba nti, omuntu ono yatandika okuzimba n'atasobola kumaliriza. Oba kabaka ki aba agenda okulwanyisa kabaka omulala mu lutalo, atasooka kutuula n'alowooza obanga ayinza n'abantu 1,000 okusisinkana oli amulumba n'abantu 200? Bw'aba nga tayinza, atuma ababaka ng'oli akyali wala n'asaba batabagane. Kale bwe kityo buli omu ku mmwe ateefiiriza byonna by'alina, tayinza kuba muyigirizwa wange. Omunnyo gwa mugaso, naye singa omunnyo gusaabulukuka, gunazzibwamu gutya obuka bwagwo, guba tegukyagasa mu ttaka wadde awateekebwa ebigimusa. Bagusuula busuuzi. Alina amatu ag'okuwulira awulire.